So TV nkwaniriza nkubuuzaako nti olunaku lukutambulidde lutya kansuubire nti lutambudde bulungi weewaawo olulwo luyinza okuba nga lutambudde bulungi naye ate bangi emikono bagitadde ku matama olw'ebizibu ebitali bimu. Leero tulina maama bwe tusisinkanye agenda kubanga atubuulira yajja atya okuba mu mbeera gy'alimu era ayisibwa atya kati biki ebyakyuka mu bulamu bwe obaolyawo bye tusobola okussa mu maaso ga Katonda n'abaako kyakolawo. Nga bulijjo twetaaga nnyo obuyambi bwonna ddala obw'essaala kubanga buli lw'omanya nti waliyo akuyimirira naawe ayimirira naawe ate obulamu buba bwanjawuloko naddala abantu abeera mu bulamu obw'obulumi. Nze Justine Birungi Kayembe, program The Life Trial. Nsanyusa okukulaba ku Salt TV. Nange nsanyusa okubalabiriza. Abatulaba ku Salt TV bangi baagala okuwulira ng'obabuuzaako. Salt TV si yeno eyangu ni pasitani. Pastor Loisius Bugingo. Ogimanyi babuuzeeko abatulaba. Mbalamusiza nnyo bannange lwakubanga sikyalina nnyo bigambo byanzigwako era nga bwe mundaba naye nga mbaagala nnyo. Wow. Amannya gaffe. Amannya gange nze Namuju Proscovia Siifa. Okay. Proscovia Siifa nga tonnaba kutuuka mu mbeera eyo wali okola mulimu ki? Emirimu egyange nali nkola emirimu nga mingi ewaawo nga tegyali gy'amaanyi nnyo. Ali nina ka drug shop nga katono nnyo nga nkeera ku makya ne nnima nga nnuuna ne ku nte bwentyo mpolampola nga nsobola okutambuza emirimu gyange bwentyo mpola nga buli kimu sikya nti oba kyamukuba nti nalinanga 3 ka drug shop kaali katono nga si kaamaanyi nnyo n'ennimiro nga nnima bwentyo mpola. Kwegamba wali okuguse mu by'obusawo n'osalawo otandikewo drug nali shop nasoma ba nursing aid. Nursing aid. Nursing assistant. Okay. Drug shop yali luddawo? Yali mu katawuni e Kanyanda. Kanyanda wano. Okay. Otuuka otya okubeera awo? Olumbe lukuyiikiriza lutyo? Akati natuuka nga nzaala omwana wange asooka. Muzaala ne njagala nzaala owookubiri. Nga asooka omuzaala mwaka ki? Yali awezezza emyaka 10. Ngamba asooka. Kati alina emyaka 10. Oyo yali awezezza emyaka 10 nga njagala nzaala owookubiri. Nali nayagala dda naye nga byagaana ne ngenda mu doctors. Okay. Era nagenda eyo Kamwokya ewa famire ya mwami za famire ddwaliro lya famire dokita zaake bakola nnyo ku by'okuzaala. Waliwo omukyala musawo n'antwala bambi nalabiraawo nga nange ate nfunye kati mukyala omusawo bwe yantwala ne bankebera ne banga siina buzibu bwonna. Omwana aludde buli kujja. Omwana aludde buli kujja naye ne baŋŋamba gendako ku imaging center. Era ne ŋŋenda bambi mba ndi awo nga sinaana kumaliriza nga ŋŋenda ku imaging center ngenda okulaba nga ate ndi lubuto. N'ogamba Katonda weebale. Ngamba ne Katonda weebale. Ate kiki naddayo ewa dokitori n'omutegeeza ne mugamba dokita munaye nafunye olubuto ng'ate sinnadda naye Katonda yeebale. Nankeberako
namugana naye bwe nnaaba ntuuse okuzaala nzije wano oba nkole ntya kwega nalufuna naate nempulira nga ntidde. Lwaki watya? Nali maze emyaka mingi nga sizaala. Emyaka ena gyokka? 10. Yali giweze 10 kozi? Okay. Yali giweze 10. Kakati bwe nzaala kati bwe ntuuka okuzaala nga tofaayo tokitya kati nga bwe ngenda n'ew'omukyalo oli omusawo eyantwala. Oli myezi emeka? Waawo Kanyanda natandikirawo mwezi gumu ngenda nemutege myezi 2 nasooka nembuusabuusa nengamba nange nno manyi bw'oba oyagala okuzaala otandika okulya busayinizi kumba oluusi tebulinayo. Nengamba nno kanneekebere ngenda okwekebera nga ndaba kituufu. Bwe nalaba nga kituufu nensanyuka nnyo nenziruka ewooli omukyala eyantwala musawo akolerawo Kanyanda. Nangamba Katonda yeebale ffenna ne tusanyuka. Nangamba kale buli mwezi olwatuuka nga ngenda nga nkeberako omwana wo. Nangamba naye totya guma Mukama kyewayagala akoze ki akireese. Buli mwezi olwatuuka ngenda nga nkeberako nga soosi nange nenkola ki nemuzaala. Era nasanyuka nnyo twasanyuka nnyo ffe nga famire nnyo n'oyo yasanyuka nnyo. Yali mukulu era ategeera bulungi. Kaakati omwana nejja ku mabeere oli asooka neŋŋamba ne kati nkole ntya nzatte omwana ow'okubiri Mukama amumpadde oba nzaale n'ow'okusatu. Oli muwala mulenzi? Bonna bawala basatu. Okay. Tufu neŋŋamba nzaale n'ow'okusatu. Nali nabo nabo taata ye musanyufu. agamba oba ozaala zaala. Oba ozaala zaala abaana bo Mukama akoze ki? Akuwadde. Musajja wa ddiini nnyo ansingako wadde nange enjirina entonotono. Munnange nga tubeera awo tusanyuka nga omwana yejja ku mabeere. Neŋŋamba sibanga nfunye. Omwana bwe yejja ku mabeere nentya neŋŋamba omwana bwe yejja ku mabeere nnyinza okufuna olubuto kubanga mu kusooka oyo omwana namuyonseza ddala nga nnyonsa nga family planning yange yali ya bbeere. Neŋŋamba sibanga nfunye olubuto sifuna olubuto. Neŋŋamba naye bwe naafuna olubuto naamalako ŋŋamba by'okuddamu okuzaala. Neebuuza ebibuuzo bingi neŋŋamba naye Katonda ananga nti ate nakuwa abaana ate n'ogenda mu family planning sooka ozaale abaana bo bana. Omutima ne gunga nzaala abaana baki bana oba waakiri 3 guma Mukama kyaleeta kyabaakola ki kyabaleeta. Nenzirayo eri omukyala musawo bamuyita musawo Saara Kiggundu nankansolinga nanga baba Mukama akikuleetedde akuwadde zaala abaana bo ate wali toyagala babiri. Omanyi akageri ke nalimu olusawo bantu baloozanga nakikola nneme kuzaala ne mbagamba nedda bannange ebyo bibeera by'abazungu be bazaala omwana omu. Ffe tuzaala abaana baffe bana sisobola kusussaako ku baana n'abasatu. Munnange nga ŋŋamba gumaawo omwana ajja kule kyajje Mukama bw'amukuwa. Banno nkyeteesa nga ate siri lubuto nga ŋŋuma nga mbeera bulungi. Bwe ntyamu akatini bwe nziruka mu malwaliro bwe nziruka kaakati kutuuka okuzaala nga mwami wange ambuuza ogenda kuzaalira nga mugana naye nkubuulire omwana oli nga bwe saamuzaala bubi ono Mukama amumpadde naye njamuzaala bulungi kaŋŋende Ssemuto gye mba nzaalira. Nkwata kkubo nga ŋŋenda kati ye agenda mu tawuni oyo yatandika siniya 1 n'amutwala ku ssomero. Bwatuuka ne mukubira essimu nemugamba nokomawo mu butuufu mpulira olubuto lwekyanze sirina agenda kukola ki kumperekera. Kumperekera. Oli ku muwalawo oba taata?
ndi ku taata olwo omuwala ye agenze ku ssomero atandise siniya 1 mu Kisulo yali asomera Namugongo Sonde kaakati nga tubeera awo ng'ajja mpandi awo ng'atuuse amugamba n'olubuto otabuse kira ninamu okutya kuli okutonotono naye kangende samutonja kanera kyetugenze Kampala konza olaba luli naluzaala emyaka 10 naye ate luno nalonja tuzaala amugagwe genda nzo jasanga nasendese dda akaana kange natulanga ndi mukyala muvumu ngamba kale amuganze nja kuyita nga nkamaze gwe genda tambula bibyo ne fact teyandekerawo namujjanjabi ne mugagwe genda osula awaka olwate asule noono omuto wetuleseewo kaakati naze mugagwe tofaayo kati mune Katonda teyerabira bantu be mbaani omwo mu ddwaliro nga wajjawo mugga owooluganda lwe ng'aleese in fact gwaddako ye omwami wange gwaddako ng'aleese muka mutabani we ekyo kinaaba kiwanvu ng'aleese muka mutabani we kyabanga ayi Maama Leticia oli wano kwanza munaye bandeese naye olubuto olunuma koye banaye Katonda nga ye bali ogenda kuddamu okuzaala bonna nga buli omu ansanyukirako buki busanyukizi nange omukyala nga mbeerako yali ajjiddeko omu ng'abaana abalwadde babiri amugamu naye Katonda nga yeebala akuleese olwa Katonda bwanjagala atubeerawo nga ntabuka ngesse muto bannemwa agamba agenda opima omwana aga munene nnyo ate nga baga mutono nnyo nebibalema bagaana edda kwata ambyulensi ogendewa Nakaseke kwanza tugende Mulago tugende Nakaseke kwegga twali awo olwo olina mulamu owooluganda oli taata tonamukubira kasimu tukubye essimu bannange musajja atoba essimu yali agitadde wati sijja kulimba nga takwata konza atukubira omulala waliwo neiba waffe abali awo nga mugaa nti bannange omukyala waali bubi olubuto lukoze eki kumbe waliyo n'abalala abavudde eno abandaba nga banjoolayoola naye buli omu we yali yakaaba ebintu byali bibize nnyo kumbe amaziga we gatandikidde paka kati ku myaka omulabi waffe omulungi Soul TV tugenda kuba nga tumulamuko katono tukole ku nsimbi live triangle n'oluvannyuma ate tujjako mauto eyongereyo tovaawo Soul Television, Femunyo. Soul Television, Femunyo. nkwebaza nnyo okuba nti okyala Soul TV tukyagenda mu maaso ne musawo akyatunyonnyola ebikwata ku bulamu bwe.
tuke Nakaseke mbutufu tebanfaako bulungi. Bakola batya? Bani Waliwo omusawo wakurisiivi? Waliwo abasawo bankuba emikono. Emikono giruma. Nawannanya ne ngamba bba wange nti nkubuulire ensi yajjamu enguzi. Funa omusawo tumuwe enguzi ndabe nga mpona. Buli musawo ng'atudduka buddusi. Olwo ebiseera eby'eddwaliro Nakaseke baali balina omukyalo omulala gwe bakozeeko nga amukozeeko bubi. Nga bali bizibu. Engamba tukoze tutya? Tetukyavaawo kasita oyingira eddwaliro oba ng'atuuse ku lutalo lwennyini oluwedde emirimu. Buli ajja yakubirawo omukono ne ngamba maiti. Nze nakaaba geemaziga we gaatandikira. Geemaziga we gaatandikira. Ge gano genkaaba paka ne ku ssaawa ya kaakati. Nze nkaaba. Kaakati Katonda nnyamba nga wajjawo omusawo. Amanyi lwaki tebaakuleese mangu nga musawo twagezezzaako. Buli kimu ne kigaana. Twayagazidde n'okufuluma tugende naye nga tekikyasoboka. Waakiri omuntu agende mu ddwaliro eddala. Munnange yaŋŋamba ekigambo kimulokoka. Omusawo. Eŋŋamba nemugamba munnange. Ndi mukyala Mukatuliki. Olwo tuli mu bbanga ki mu ddwaliro? Tukyali ku lunaku lumu oba tuzizuse? Tuli ku lunaku lumu naye ntuyanye entuuyo zonna zinkamu nsezi we nali mukyala munene. Ntuyanye. Ne ntandika ovaamu white. Omuntu n'otuya n'otandika okubeera nga entuyo zikufudde. White ng'olinga avaamu omunnyo. Ng'opeeruuse. Ddala. Ne mugamba kale tewali buzibu. Olwe bansa. Naye nga bo bakugumya nti onoozaala? Bannongoosa bantwala mu theatre. Ne bannongoosa. Mu butuufu. Nze ne ku ssaawa ya kakati nafuuka ekitunuuliro. Era bwe muntunuulira nze omwana yavaamu nga mulamu bulungi? Omwana yavaamu nga mulamu nga mulungi nnyo. N'omuyonsa? Nange ne namuka ne ntambulayo ennaku. Si nnaku in fact ntambula omwaka. Ne muyonsa. Nga otolina buzibu bwonna? Nga olukindo lwange akageri ke nnali omukyalo omunene. Nga luleenya naye ne mbagamba nedda. Nze omubiri gwange teguteera kutana, nja kutereera. Kambeere nga nzirayo bwe nkima eddagala. Ne nziranga nga bwe nkima eddagala. Aye, mu kukima eddagala kuno. Ng'abantu bwe batunula ku bbaluwa zange mu butuufu we baba bazinzibako kati. Bakuzibbako? Ani yazibba? Ngendeera kugamba. Buli muntu nga bw'antunulako akaaba. Bambi tewali ne kaakati antunulako n'atakaba kufa ku lunaku olwo. Obulamu we bwatandikira. N'enkyankalana mwana baaweza emyezi 6. Kati bangende Nakaseke nange okufaayo kutono ne ngamba nedda lwaki neesoola. Ne bangamba ojjanjaba bwaliri. Watandise okutokota nga waliwo akaseppiti ke batadde nga abadiddeko ebbwaliri ne bateekawo akaseppiti ne katandika otokota. Wegamba nga wookya ne ngamba olwakubanga nina amasavu mangi. Ne nvaayo Nakaseke ne ngamba nedda. Banga agenda ebbombo bajja kujjanjaba ne ngenda ebbombo. Saafuna buyambi sijja kulimba bwali butono. Ddala. Kati ne nkubira abeebukojja bwange essimu ne mbagamba bannange. Obulamu butabusolo ngenda mu mwaka. Ntambula naye bibegabega bino bigenda bizitowa.
naye nga nkola bwe nti ne kaakati nga nkola bwe nti mbikunya bwe nti munnange nga bajja nga bankima nga bagamba olemeddwa mu Kampala ate nodda eno ne bagamba neno tugezeeko. Obukojja bwo buli sayidi ki? Buli Kaseese. Olwo nninga eyeetissa amayinja ku bibegabega. Omanya okutikka ensawo z'amayinja n'otandika okujja nga kwegamba gwe basooka otikka kilo 5 n'olya nga buli kanaku bakwongerako paka lwe nagwa ku ttaka bwe nti. Ne bwalyo? Ebbwa lyawona dda, lyawona. Olwo ogenda e Kaseese ng'ebbwa olirina? E Kaseese ogenda kukimayo obujjanjabi ki? Bwabibegabega bino kuzitowa? Kuzitowa, olwo ntandise ozitowa. Okuzitowa nga kwe kufuusa omusango. Ebbwa liri lyawona. Ebbwa lyawonera wa? Nakaseke? Ebbwa baalinyiga ne liwona, lyawona mangu. In fact lyaweza emyezi nga 5 ne liwonera ddala bulungi. Kati obuzito buleeta ki? Konze bannange enzito. Olwo ntandika ozimbya nti emikono. Konze bannange enzitowa. Mpulira nfa nzitowa. Oba nzitowa ki? Konze buli kanaku bantikka naye simanyi be bantikka. Nga bwe ntuula bwe nti ntuuyana. Nze ntuuyana kati lwaka naakajjandikiraawo. Ntuuyana. Naye nga ndya. Ntuuyana. Naye nga ndya. Olwo ka drug shop kaffe okaggadde? Olwo obanga kakyaliwo? Bwe ntandika okunafuwa ngamba ngenda kugula ekyokulya. Drug shop nengifaako. Ente zange nenzitunda zonna. Olwo ntandika okwejjanjaba. Olwo drug shop bwe ngivaako mwami wange n'atandika osuubulayo ku bw'amasannyalaze obuntu obutonotono. Naye abantu banjagala bambi ne kakati banjagala nnyo. Nga gwe bw'ojja ewange gweyeeguza nze siyimuka. Bambi. Era n'oteeka ssente zange mu kawunta gwe ne weeguza n'otambula n'okola ki? N'ogenda. Baagulanga era kyambeezaawo omwaka mulala. Nabeerawo omwaka mulamba. Era nga bo bamanyi tugenda wamu naffe takola ki? Ne weeguza ne weenoonyeza ezikuziddizibwa n'okola ki? Buli kimu n'okikola. Nze kasita nkulaga nti kiikiri wali olwo drug shop mbivuddemu. Sikyasobola nkooye. In fact drug shop nali mmaze ogivaamu okuzaala omwana ono. Naye ng'abantu bakyampita kiri naye nga kiri nkivuddemu. Kati bwe nenga Katonda ng'alina amaanyi ne nafuwa nga ntandise guno omulimu. Nga buli kimu nja kukola ki? Mwana oyo n'akolako nga tebikyajja tuggalawo. Obaga tukutwaleko ewammwe mu kyalo. Embeera gye nasanga mu kyalo bannange. Olwo tugenze mu kyalo ekyewammwe gye bazaala taata. Nasooka Kaseese. Kaseese tunyumirizaayo. Eyo ne ngenda mu ddwaliro ly'Ebwera. Ebwera ne bannemwa. Ne bankuba ebifaananyi okuva mu bulago paka muno mu kifuba. Bamanya ekikuzitoya? Banaye nga nzitowa nga buli kanaku nze nzitowa. Kugambye olwaleero yeetisse kilo 5 enkya nkeera nnina 6. Amayinja bagana amayinja banaye bantikka amayinja bampoza amayinja ki? Nze bantikka amayinja. Bannange nga tuvaayo nga tubeerayo nga bajjanga era bankima omwami wange nga nkima. Olwo nga banteeka ku bino ebyuma by'abayindi eby'amasannyalaze bino ebyokyayokya nga batandika kunjokyayokya nga terikavaayo. Bampa ku bukerenda yo tebampa makerenda. Nga tebalina bulwadde bwe balaba? Nga tebalina bulwadde bwe balaba. Nakugamba bwokya ensi eno.
Maama Leticia essuubi lyonna alirina mu Katonda okumuwonya. Gwe alaba Soul TV nkutegeeza nti Life Triangle ekuleetera emboozi ez'ekikula bwe kiti. Tubeera gye tubeera ng'obulamu bulungi ddala ne tutalowooza nti waliyo bannaffe abayita mu kusoomoza okw'ekikula bwe kiti. Leero musawo, enkya tomanyi ayinza okubeera ggwe. Yimirira mu ssaala, yimirira ne Katonda ebiro byo byonna. Program The Life Triangle katugikome wano olunaku olwaleero. Nze Justine Birungi Kayembe nkwebaza nnyo okwekomera ku Munyo.